Abakkiriza leero bajaguza olunaku Yesu lwe yayingira Yerusalemu nga bayise mu kunyeenya amatabi. Ku Canaanland abakkiriza batendereza nga bayita mu kusaba n'okusinza mu maanyi. Omusumba Aloysius Bugingo w'ekkanisa ya House of Prayer Ministries International abakubiriza nti mu kujaguza amazuukira ga Yesu kola nnyo ebyo Yesu bye yakola. Ne bw'ozaalibwanga ow'ekitiibwa eyenkana atya kola koppa Mukama waffe. Celebrations zino zonna ze tulimu si za kulya na kunywa, wateekwa okubawo ebyokuyiga. Emirimu gye tujaguza gyonna gyakolebwa dda. Yesu yazaalibwa dda. Yesu yeewaayo dda. Yesu yakomererwa dda. Yaziikibwa dda. Yazuukira dda. Naye obulamu bwa Yesu buli butya? Bangi baagala ebitibwa ku nsi, tebaagala kubikolerera nga Yesu n'abawabula okuba abakozi. Omugoberezi oteekwa okwetegerezanga obulamu bw'oyo gw'ogoberera. Si kulwanga gw'ogoberera akusuula mu kinnya. Naye olina okumwetegereza okolenga ye. Ekikuyisa a Christian is to act like a Christ. Okubeera omukristaayo, omukristo oba omukristaayo kyonna kyagala okweyita kintu kyeweezimbira, linnya lye weezimbira. Olina akutunuulira n'agamba naye ono mukristaayo si lwa kubanga amanyi taatawo ne maamawo, naye kubanga alabye ebikolwa byo ng'ebikolwa byo bya Kristo. Olaba mugayaala ng'ozaaliddwa omuntu n'ensi gwe etamanyi, nolowooza nti wemwe mwakola dda, oli mwana w'abaakolamu. Nnaku zino mina n'amannya ge mweyita planned kid. Who can be planned than Jesus? Ani asobola okubeera planned kid okusinga Yesu? Omwana wa Katonda akola, teyeebaka, akola. Omusumba Bugingo agamba nti tujaguza Yesu kuba mwana wa Katonda ate yali mukozi. Ebitiibwa bijjira mu lwanyi. Yesu tetumusuusuuta ne tumwagala nnyo ne tugamba Yesu tukwagala, kati okumanya tukwagala tukuwadde n'erinnya. Gwe King of Kings, he conquered the kings. Gwe Lord of Lords, he conquered lords. Gwe Prince of Peace, he brought peace. Buli kye tumuyita yakikola, yakikolerera. Okubeera ku nju z'abandi n'olubuto olunene n'envi tekikufuula landlord. Obunene bwo nga tolina ky'okoze tebulina makulu. Era mulwane nnyo basajja mmwe musale emibiri. Mubuzaabuza abantu. Ova ku apartment ne balowooza zizo. Abazadde abawabudde okuyigiriza abaana emirimu baleme kuba nga beetuulako butuuzi. We celebrate Jesus Christ because of his work. Hard work. The Son of God did not sit back and relax. Mwana wa munene. Nsasira abanene abali mu Kampala, abaana abo bavuga emmotoka ze batamanye na mipiira bwe giramuzibwa. Toyina bw'ogaana nga nnyina agimugulira. Sente muzirinaawo. Maama akubuuza kati zino zaaki? Ne Yesu yakaaba n'okukaaba ng'omulimu gukalubye ng'alowooza taata agenda mujja waawo. Era very soon obugagga bw'omu Kampala bugenda kuwanyisibwa. Bugenda kudda mu baamawanga. Abaamawanga bagenda kujja bagulenga ebizimbe kubanga abaana tebamanyi kyabikozesa. Abaana mbaleke bayiga emirimu. Engeri gyekiri n'abasajja tufa mangu ng'abakazi tebanafa. Kyakabenje nnyo okusigala mu nsi n'ebyo ebimmonde byo. Omusumba Bugingo akubiriza abasumba abalala n'abayimbi okubuulira enjiri egulumiza Katonda
okusinga okwegulumiza bo. Tuli mu mulembe ogulimu abasumba abaagala likes. Tebakyabuulira njiri. Osobola okulira omusumba nga ddala kati ali popular. Naye n'omuwuliriza okuva nga lumu paka nga 3 mu Desemba nga byonna byayogera temuli mu lunyiriri n'olu. Mishoni ya Yesu yali yakuyimusa taata waggulu. Kakati eno mishoni y'ennaku zino gw'oyimuka waggulu Yesu anaakusanga. Enjiri yafuna babloga bo toyinza na kunnyonnyola bulungi. Gye bali bangi nnyo ennaku zino, bangi ku mikutu, ab'emitala b'amanja n'abaakuno. Mishoni yali yakuyimusa Yesu waggulu. Kati mishoni eriwo ya muntu kweyimusa. Oyogera ne balowooza nti olina amagezi, ate ekizibu ekiriwo ebintu ebyogerwa byogeddwa nnyo, wabula buli muntu abyoza n'afuna engeri gy'abireeta ne bibanga ebibye naye nga si bibye. Naye ebintu ebitali kukozesa nsobi kigambo kya Katonda. Bayibuli eriemu yerisomwa emirembe n'emirembe, naye buli lwe tuligisoma Katonda agenda kubaako byayogera. Linda enjiri gye ngenda okuwulira ku Good Friday. Byatumwebaza Godfrey akuyita mu kusaba ku Good Friday nga 3 April ku ttaka ettukuvu ery'e Kanani.